Kinza kuweweeta n'osigala banenga okyali nnomo. Nzitadde. Agambye ki? Naye nange mpulira wendi. Sisigaddemu nno. Wano ngaawunyega. Kweza bonna. Jangu wano eno. Abeetala kinza n'okuki. Ani akubye wanene nnyali? Tata nawe kati kosa olaba nze sobola ofukaawo. Ani akubye wanene nnyali? Nze sobola ofukaawo. Ani? Kakati tata nzijukidde. Ojjukira mwangambye mugenda makinga ebitabo byange. Tonyumiza. Kiri kye wangambye mpite maama ekikazi we kyafulumye kyafusaawo wennyini. Awo kyafusaawo nga nkiraba. Wagoberedde maama wo ng'ava eri. Era ng'omugobera gwabadde omwagaza. Tata nawe gw'oleeta ebizibu. Gwe tewalabe nga yaze n'afukaawo kati nze sobola ofukaawo. Gwe wagoberedde otandise gwe wagoberedde n'ajja n'omutunuulira nga n'omutunuulira. Tata nze sobola fukaawo. Tata nze sobola fukaawo. Kabonna wamutunuulidde. Kala nawe. Kitawani ojja bakigezi. Kala nawe. Nga nze bwa kimmese ezo nale mpulira nga mpedde. Nakulabye akabirawo era. Owedde tulaba. Owedde mpulira ebintu wembikwasaganya. Ati kati mwagambye tugenda makinga ebitabo. Kati ngamba tata agenda makinga ebitabo sawa zo. Ate maama yabadde agenze gula nnyaanya. Kati ngamba kiki nenzija. Kati nageze owulire. Oli kigezi. N'omanyi. Naye kantuukiriza akalombolombo. Kubanga kala nawe tofukaawo. ati wulira wekibanga kyakiko kati nange mba nina okigamba nti nkiwagira bye kikola kimukutuka. Tekinologi science naawe. Tekinologi science yo tata nze njagamba maama. Kati nankankola ki? Tata no gwe kale. Totunulayo ate. Gwe kale. Gwe kale.